abalayi baffe ba ETV channel mbaleetedde nanyini raga, is it? Yes, oli eyatandika raga so ekiri nanyini dancehall. Dancehall, yes. Twagala atubuzeeko leero mugobye musanze wano kasawe ng'agenda kujogamu kasawa awo. Twagala atubule kusamba mukapiira. Yo abala ba STV mugamba muti abamita King Micheal wakabi omukubi wa dancehall mu Uganda, kaba king of freestyle, king of dancehall, king of everything. Ngaba kigatteko kiri nti gwe balondanga ni dancehall representative Uganda, dancehall artist of the year, high school awards, the one with concert this year August at Freedom City, the one who is going to tour all over the country. King Micheal. Ogami balonda gwe ng'omuntu wa dancehall. Naye olabanga ng'abantu tebakisiima kati goyinando go planninze eki obalaga nti gumuntu gwe balonda yali omutuufu kati balinze ekintu eki waka gogenda kukola olema okukola kyewagenderera okukola odde mu birala ojja bba okoze ki oswadde. Kati twagala otubuulire ogenda tutandikirawa ku kyokwatagana ne dancehall. Anti dancehall ono mulaba dancehall music ata generating a sente bulungi. Dancehall music gwe nyimba passionally nti mwagala nnyo n'okusinga mwe muyimbira. Okitegedde nti dancehall nasobola kufuna passion ya dancehall nenzo kantandika okuyimba dancehall. Naye abantu bangi balowooza nti dancehall music alimu sente nyingi nnyo. Kyova olaba wakanya ebintu byange. Mugamba nze dancehall king, oli naye ayagala kwefuula dancehall king, n'oli dancehall biki okitegedde. Osobola kumpayo ka abeefuula. Bangi gye bali bawulira bangi Bafana, ba Khalifah, bani bangi baagala nnyo kino ekitiibwa kyenwaniridde ebbanga lyonna okitegeera. Ate nga it's all about working hard. Okitegedde okulaba nti ofuuka kyofuuka. Nze nasooka kweyita MC Micheal neneeyita DJ Micheal. Olongoli ku Lido. Nasooka MC Micheal nga ndi Britannia Ntebe Road. Ningenda ku Lido neneeyita DJ Micheal. Kati nyimba neeta King Micheal. So ezo zonna stages ndowooza ziraba steps. Omuntu mwoyita kati noga nti nze king of dancehall. Kati bwe tosobola kuva eri ng'oyimba afro, oyimba kadongo kamu noga nti gwe dancehall. Ntegedde. So kati nze kyanondesa katuddeyo ku point. Kuba nti nze dancehall representative wa UMA, Uganda Musician Association. Kuba nti dancehall mulinamu experience, dancehall mumanyimu ebibi bingi, dancehall mumanyimu ebirungi bingi. Kati nze nsobola okunekyalinga omwana nga akula mulaba ayagala dancehall, oba nsobola omugaidinga ne mugala dancehall oyo omuyimba, naye audience eno teyagala dancehall ono. Audience eno yeyagala dancehall, nakula nga amanyi audience ye ya dancehall. So bye bimu bwe twegenda okukola nti dancehall fraternity ngenda kubanga mbafunira studios, tegeera abayimbi abayimba dancehall, manya ba producers banjawulo. Oli asobola okugenda wa producer nga yakuba nyimba za bandi nga teye muyimbi wa dancehall. Okitegedde kati noba nga tofunye ekyoyagala. So tulina okuba nga tulina ba producers abalungi abagenda okukubira abaana ennyimba za dancehall ennungi, tulina okuba ne studios. Naye ebyo byonna tubifunye tutya? Tubifuna mu kwegattana kuba na ddoboozi limu erya UMA. Okitegedde kati UMA egenda ku meeting omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Okitegeera tumubuulire ebizibu byaffe naye nga tetusobola mu meeting individually nti omu gw'ogenda mu meeting omubuulire ekikyo oli agenda mu meeting. Okitegeera kyetaaga nga tuli wamu ng'ekibiina. Era nze nsakerera nnyo abalwanyisa UMA kubanga UMA egenda kuleeta enkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu music industry ate egenda kukyusa obulamu bw'abayimbi. Era kyenkuutira abayimbi mwenna abali eyo abali e Bulaaya abali wano mu Uganda mu registering embeere ba memba ba UMA. Kubanga jitunako mukubera n'eddoboozi erimu gitujja okusuuza bawasula abasolozeze ssente aba UPRS ne babba ssente z'abayimbi ng'ate bo si bayimbi. Kutegeera kati UMA ffe kibiina ky'abayimbi tusobola okugaa nti mwe abasoloza aba UPRS abasoloza ssente z'abayimbi nga muzitwala nga temuli bayimbi mudde ebbali abayimbi batandika okwesololeza ssente zaabwe. Tufune looya waffe oba Silver Kyagulanyi tugambe nti kati Misa Kigwe kyamaani tugambe okitegedde tutandika okulaba nti ekintu tukyeddiza. So bye bino ebimu ku byo nti kati eno UMA kye kimu ku bibiina ebyazza okulaba nti birwanirira omuyimbi okulaba nti kati nze oluyimba lwange olwawandekera omwana singa kati ndya buli ssente kuba luvuze
balulabira bwe sente kagundi yetwala UPRS olukuba ku TV ulimbalanga olwamukomuko aba UPRS basanga ab'emikolo olukubakuba mukomuko ku mbaga ne bono n'emikolo gy'abantu mbu temunnasasula so zonna sente zigenda mu UPRS feno tetukola ki so je twagala okulanga tufuna mu music waffe oyo gwe twakola. Okay, Michael, kakati ogambye ogenda yambako abayimbi ba dancehall. Katusuubire nti sofa Bafana asirise ogenda mukwatako. Bafana namuwadde awadi ya dancehall gye nawangula. Ntegeera naye ngamba kati okutandika okuddamu okudda nga luli we yali. Anti si member wa Uma Bafana jangu wandise mu Uma kitegeeza ate wandise wata togenda muyamba ati nakuyamba ntya olina okwewandisa nobeera ng'oli mu kibiina kiringa bwe munaba n'essako kati omuntu atakola ki ataba mu kibiina kyamwe muba mufaako waaki ntegeera Bafana bonna balina okujja Khalifah mujje muwandise mu Uma Bafana mujje muwandise mu Uma namwe abamputu abalala abali eyo mujja genda mukkiriza mpola mbuka tufe twalayira. Ani kati bagala osoke oyambeko abo sofa abakewandisiza nawe osanga banajjira kwabo ngo bayambe balinde bajja kulaba kuba twakalondebwa office twakafuna office tetuna meeting abantu bakulu betwagala mu buyambi naye banalaba nti obuyambi buzze bajja kulaba ebitugenda okukola okitegedde nga buli kimu kitadde mu place bajje bitegeera bewagula naye bajja kumanya okay nga tuvuddeyo eyo mu byokulondebwa mu biki tagala tumubuzeeko foundation egamba etya foundation weeri kakasa weeri tukyakwatagana ate lwaki foundation weeri naye bakuba abantu bamikisinga ebintu abantu banyi nnyo omanyi waliwo ekintu kye bayita omukisa nze ekyo sikyegana nazaalibwa n'omukisa nkubuulira naye ate okukozesa bubimbu wempulira ntya singa ntabika bwe nti notudde mu benzi okitegedde gojidde ku boda byonna obyogedde olina okumanya nti omukisa omuntu era akozesanga ogulina okutambula kakati batugamba nti waliko driver wa brown to white brown is it wekiri oba bigamba saagala kyogerako ekyo tukiveeko saagala byogerako byogera ku projects za brown white ezijja oyogere ku biki bya zaabu andi eyo naye nzijja kaisoba mbulire project ki eziriwo sofa project zigenda kujja olwakuba mu abantu mwakitwala obyo oli brown white yafuna sente za kulaakulanya abantu kati byakwata ku department yaffe y'abayimbi ne mutwogerera ne mutwogerera ne kituzooera ne tukireka kati tulinze oba nakwata ku babugaali oba nakwata ku ba taxi okitegeera so kibabwe ekityo nti chance bebeze nti kati abayimbi mujje wano mukolewe muti era kyetwamufunamu twakimufunamu brown white mbu tetwejjusa teri muyimbi yali wa brown white yejjusa kubanga buli kitwayagala twakifuna. Okay kakati twagala tuwulira olina concert anti yezala ulya mmwe nze sina bakuzala wakakamerako nali wadde sikatunulamu naligambye nawe oze ne kakamera kati ndowulira bino byenkubuuza sinze mbyebuuza wabula nga we ndabiwulidde kwe kukugoba paka wano kasaawe ngampulira bagamba gundi King Michael tulira agamba inayo ka concert kainjagala obatangaze ino si concert wabula sika concert wabula concert batangaza abadde bagitaka concert obagambe ino concert kibagala kibakaita kayinza baka concert ne kavaamu kyenjagala baga omwana yakoze ka concert kena konne kabeera kalungi nawo omwana yakoze ku concert ayine kufuukira etabu omanya yali akikozera ekimufuyiririra ani soko ngamba oyina komanyi mwa bakamera ane manya ogenda byasa no banji utegeera so concert kisinze amanya abantu banyi nnyo bajja n'ekiruubirirwa mbu concert omuntu oluwulira ku kigambo concert mbo oyagala kukola concert g'omuyimbi obwongo bwo buddukirawo ku ssente which is wrong utegeera nze maze ebbanga nga sikola concert utegedde nga ninda time yange etuuke eri right abantu nga banga Michael White okola concert Michael banno bakola concert bwe tukola concert nga time yange entuufu tena bakola ki kutuuka ate labe bino ebyantwala ku podium kunoonya ssente kuzizza mu music kuba oli mwagamba nga ate abayimbi temulina ssente video za beeyi utegedde ne kati nsobola okukola concert nga eri worth 100 million nga tewali sponsor gwe ngambye nti nyambaako genda Freedom State babanja ogenda kulaba byonna nga bitambulwa bulungi era concert ejja kugwa nga tewali agamba nti Michael tukubanja Michael baganye mutelako ebyuma nti bamubanja Michael yakoze kino byonna sente zange nzikomezaawo mu kyemmanyi
Okitegedde omuziki gwe nsinga okumanya kyekyandwala ku podium kusaka nkomeyo mbakuba omuziki ogwakabi bene bona ogenda n'oddawa yenze Michael togenda funayo Michael mulala ntegedde era ngenda bba kuba ennyimba zammwe muko kwata noonyeza nga tamweza album empya kuba album yange empya yakafuluma sobola kugamba nti tuwe album empya tuwemu akapera so far ogenda okola concert tuwemu akapera ngenda kuwa akapera naye si lulimba lwegamba nti lwa concert kuba album ya Gambia empya eriko ennyimba 17 ntegeera so ngenda kuba nyimba enkadde nga zisinga obungi empya nga nteekamu buteesi okitegedde nga concert wekola ki wenyumira abantu dansal kakomonde kankambale kuwabe tova mu bigambo natwala engule towakana gwe just gwe tulonda be totagalanga anyway bobanga ondabye ebyemba kuba bibajjukiza shabarankin ebimala bibeera bizaddadi yankifimi amaril ranking anyway me go and say the girls them are me bye vinyuma wakwe choyagalo bolyo jagalola gense nengeri jonywa bero yo jagalola gaba nengeri joya musente kutwaleke wange ngeri joyimbe samsa jagala nkula gomkwano nogwe unyisense no chevandya sente zengeri jenina balodi Michael bayi bemere mayito tajukira kayimba ako yena bakuba ennyimba ezo zonna kona akayimba akasingo tunyumira ngandeza tukyali bwana takati ekisegendo singo ekyenjawulo kiri mu concert yange kwe kuba nti ngenda ku mixinga mu kubyuma ekitegeera nti nze nali DJ okuva ku Lido Beach abawagizi bange abasinga bamanyira ku Lido so abantu abasinga bambuuza Michael kyamanyi okumixinga ebyuma nga 23 August ku Freedom City mutwalo gumu okuyingira VIP ebiri tebo ya $1,000,000 ngenda kulaba DJ Michael abakuba malafu atabatwale mu King Michael kuba ngenda ba mixinga mwawo bakubemu okitegenda kuba ne DJ mixing mwawo mwe twejjukanyemu biri ebiseera bya Lido then malenko ataka zindaalo amalodde ku kati King Michael ali ku podium bakube byonna bakube byonna ebyakabi so abantu mwenna abawagira abazenga mumpagira mujje muwagire King Michael ku Freedom Stenga 23 August mbayise mu bwetowaze mujje tuswaza abantu abagamba nti King Michael tashayinawo kyayimba kubamba laba ku Facebook oko mwejubisa Michael tayinawo kyayimba Freedom Star agenda tukolera ki lwacha Freedom City agenda jiraba nene nnyo ku Michael omuntu apangisa nambole owulira ngayagala kukolera mu mbaga nitegedde najja nakoleramu embaga mu nambole kubanga kyayagala okitegedde nze mpangisiza Freedom City mwenjagala okukolera show yange abantu abanajja benje okuyimbira naye nga nkoledde ku Freedom City okitegedde so ate nebe nsaze bibi mugenda mugamba sinze bwegenda okubeesoose okitegedde ate fete tutya okitegedde this is the business eno ye business gyendimu nebe nensala mwaka guno omwaka okujja nja giteeka nebe nensala guli era guli paka kugamba ye business wabula mulina kujja buzi kuwagira kubanga nze bwefuna sente mu music era nziza muki mu music okitegedde okay nga tunatu akapera kafeke twakusabye twagala baddemu obajjukize concert sente meka wawegendo bera lunaku ki abakoddemu sente lata nabakuteeka mtu wakobole kuba budde bukyaliyo abantu mwenna abawagizi bange n'abawagizi b'abayimbi abagenda okunyimbirako kansooke nebaza abayimbi nga Dr. Jose Chameleon Bebe Cool, Cindy, Palazzo, Uwizo, King Saha, Waiki Benda, B2C, bayimbi mwenna bagenda okujja okunyimbirako mbebaza nnyo nti temwandaze mutima mwe mwampadde obulango era obulango obwo bugenda kuba bulwaninga era mumpadde ettafaali ly'amaanyi nnyo okujja okunyimbirako n'ekirala abawagizi bange mwenna abawagira King Michael mujje bami mumpagire mujje mbakube guli omuziki guno ogwa beero mukuba ogwakwatakwata mbakube lido wandekera omwana by the way ennyimba zange nze siranze album mpya nti nga bw'oli wanaakuba akayimba n'akalanga ku show wabula nze nanze quality yange eya music wange kuba kati ngenda kuba muko
ngera lusinga n'olupyera lw'endeese lwengendo yimbira abantu so abantu abanjagala balaba bamanyi nti muko tumuwagira be bagenda okujja era mmwe bwenjagala mujje mulaga abantu kubanga abantu bangi nnyo kati abayimbi abalina ennyimba empya bateeka ebivulu ne bibasala naye nga bakola be balina ennyimba eziriko zezikuba Kampala okitegeera kati imagine nze nanze sina luyimba lupya lutambula naye omukwana abantu benjagala bali abanjagala abo bagenda kujja bagundage okitegeera kinaba kivudde mu freedom say osijja claiming agamba nti oba abantu bankoze oba bakoze kino wabula njala oyimbira abantu bange benkuze nabo okuva ku lido abantu bange ab'ebulaaya abagenda okujja waliwo abagenda okuva e South Africa waliwo abagenda okuva e London waliwo abagenda okuva e Dubai waliwo abagenda okuva e China so abantu ba bookings the tables by the way tables zitambula ukitegedde nti kirungi nnyo nti kati nze ne target yange njiraba nti target yange ya tables ana naye tuli mu June nakatundako table 20 kitegeeza nti ekintu kitambula by the way nti omuntu gw'okubira essimu ntyalo ninayo concert yaga Michael Duka wano ne sente za table ekyo kinsanyusa ntegedde so nsaba nammwe mwenna abali eyo mujje muwagire abantu benajja nankumbi n'amasuba zana nyanama abantu b'ekibuye abantu b'ekajjansi Ntebe road park Entebbe abantu b'endejje Masajja abantu b'ekitebi mwenna wankulu kumujje nateete kubanga eyo tuli mu area freedom city kuba we nakulira mujje muwagire omwana weeka nawe nakulira we waffe mama wange wali era mugenda kufuna omukisa okola ku mama wange mukyala wange abaana bange mikwano gyange okitegeera ekigenda kuba bwe kityo emikwano gyo tugimanyi kakati ntatubulidde demo tubulye sente meka oziddemu nakoddemu sente oba tebalina bakowoole you never know mbakowoola nga mbagamba ng'ennaku z'omwezi 23 August ndi ku freedom city ojja kuba lwakutaano kuyingira $1,000 VIP $2,000 table ya $1,000,000 abaguze table mbebaza nnyo nebaza nnyo Captain Michael Mukula nebaza nnyo Mama Fina nebaza nnyo Kirumira Kwagalana Group nebaza nnyo Sipapa Entertainment nebaza nnyo Kampala nebaza nnyo Judith Hard nebaza nnyo Buchana nebaza nnyo kugaba abantu bangi abagenda okujja okulaba King Michael so ndi musanyufu nti kyengendo already ndabira ddala ngendo okuyimbira nti beba abantu bange nebaza nnyo Jeno Kayanja okitegeera so abantu batyo mbadde ndudde nga sibalaba nga sibayimbirako naye kati bagenda kufiiringa omuziki gwange okay katono nnyo olese Mama Fina Mama Fina oli wakantu akabadde ka trading ako social media okyogera kochi akantu akabadde ka trading akantu ako nze nja kunenya mmwe bannamawulire ebintu mubifuula ne mubijja ku side eno ne mubiza ku side endala kubanga okitegeere kwa kati mama waliwo abantu abasitama wano ne basitamira ddala mwabayisizzaako amaaso ne mugenda ku Mama Fina okutisa ekitiibwa kye oli mukyala mukulu tumuwa ekitiibwa ntegeere yakisudde atya lwaki mwe temukizaawo bw'aba yakisudde lwaki temukironda kati era mwe mwakisudde ekitegeera so no bambi ekitegeera mubeere nga mukola kimu balansinga eryato Mama Fina omulaba Mama Fina mukyala wewe ekitiibwa mumuleke Mama Fina mitegeera mumukansoling mumuzeemu maanyi okusinga ate okukola editing ebifaananyi ebitali bibye ne mubiteekayo nti bibye bifaananyi birabira ddala nga bakyesibako bwesibi kitegeera omanyi twajjirwa mwana social media eno eri ku speed y'amaanyi nnyo nti ekyusa ekintu okitegedde so kati mwebeereremu okitegedde naye nga nsanyuse nnyo kuba nti njogeddeko ETV channel kyakabi nnyo King Michael owakabi alina concert ojje mumuwagire tukube ebidansoolo tujja muwagira tuwa akapeera kaffe tunakeerabira Timaike sadaliveko tikati wuliriza sikupeleleza nali mukizikiza nenzikiriza nansikiriza nkujjukiza yamaliriza nga tetasaliriza nze mwebaza byankoledde balabe bange famire yange mwenna mujje Freedom City 23 Agusti so nyimba nyingi nnyo ate era njagala aba ugambye bagiyita bateno channel ETV channel online njagala mubeere nga mu following up King Michael paka ku lunaku luli so kati njagala rehearsals zange zigenda tandika
ku the house eya Jostedi nebaza nnyo Jostedi nti ampadde ebyuma ebya live ampadde backline ate naye yamukuba nti agenda kuba mu production yagenda okuba nga leading a production yagenda okunkolera so kyakabi nnyo nti n'abayimbi okitegedde bavuddeyo okujja okukola kyokola nti Michael alina concert oyagala ogenda yimba live ebyuma bibyo so